Abantu abawerera ddala 14 be basimatuse okufiira mu kabenje taxi namba UFV 386W bwe yambalidde eggaali y'omukka ku luguudo lwa Old Port Bell Road ewankoko Bugoloobi. Okusinziira ku omu ku basaabaze ababadde mu takisi eno agamba nti dereeva yeekanze eggaali y'omukka okukakkana ng'agyambalidde. Waliwo mayika abadde mu maaso kati ye n'abeera nga alinga nga tayagala kusinga n'asibaasibamu. Kakati tesitufude tugenza okuwulira ng'abantu baleekaana. Kati abantu bwe baleekaanye nze ndikuba kiki ekirwa omwana badde atudde wano bwatyo omuvubuka. Kati netutuna bwe tugenda nga kituusa bwe omwana nga mami tufa n'abuuka n'ajja nangwako. Nga driver gulawo tulikulya tu motoka netutwala paka eri driver n'abuukamu. Kati oluvannyuma nange n'embuukamu. Kati omwana ye simanyi ngeri gy'avuddemu. Ate bo abantu abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo ensobi bagitadde ku mugoba wa takisi gwe bagamba nti abadde avugisa kimama wabula ne basaba abantu abatwala eggaali y'omukka okugikyusa omutwe gubeere mu maaso so si kutambula ng'edda ky'ennyumanyuma nga bwe guli kati. Bakyuseko bateke omutwe gukulembere nga mu maaso naye yejja nekulembeza kino ekikalabaya ne kikuba abantu nekitomera motoka kati tufunamu obuzibu ng'obwo era tejuzi takuba omuzungu wali bwekityo. Wabula ye wa poliisi y'oku nguudo abaddewo mu kitundu akabenje kano we kagudde asabye abagoba b'ebidduka bonna okusoma ng'obupande kubanga ono singa asomye akapande ka ggaali y'omukka akabenje kano tekandibaddewo. Tagoberera ku bupande bwa nguudo singa yabadde agoberedde akapande akamuwonika oli akaleero teyandituuse ku ekyo. Oluvannyuma eggaali y'omukka yeeyongeddeyo ku lugendo lwayo ne takisi n'esikibwawo kasiringi n'etwalibwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.